Bino bye bigambo bya muganda waffe bye yasembeeyo okwogera ng'atutuukiridde. Wuliriza bulungi ate era nkusaba ontambuliza obubaka buno butuuke ku buli muntu yenna, naddala abantu b'e Uganda, tusobole okuzuula famire y'omuwala ono, tusobole okulaba nti tukola ku ky'okuzza omulambo gwo. Wuliriza bulungi. Yebaliko ssebo. Amanya gange nze Keziyani Omaani, ne mu kitundu kye bayita Majizi. Musajja wattu mbadde njagala ontaaseewe kuba bannange ngenda kufiira mu bantu bano. Bulijjo balina ebyo bye batadde mu nyumba ne banyookeza. Omukyala wunajja ansirike. Ne banyookeza ng'obulamu bwange ne mpulira nga bugenda. Obulamu bwange ne bugenda naye nali nafuna pulaani kubanga nzikira ndaba ebintu bye bakola nga si bituufu nga bimalawo obulamu bwange. Kati ne nterekawo obusente bwange nga njagala buntwale. Kati leero ne neekyankuula ne nkaaba nnyo naye kituufu emizimu gyabwe gibadde gyankutte kubanga obwedda mpulira nga nninga nnyogoze nga nninga omufu. Abantu ne bajja ne bagaba n'okugamba remote. Naye ne nnemera ku nsonga yange nga njagala banvuge bantwalewa ku ofiisi. Ne nnemerako ne banvuga ne bantwala ku ofiisi. Naye kye bankoze ku ofiisi musajja wattu sikitenda. Bakubye nze basose ne banyigyako essimu ne bagisalako ne basooka bakuba nze emiggo. Ndi wano sitegeera obwongo bwonna bukyankalanyise bombadde nsaba onyambire ddala kubanga bano abantu balabika bagenda kunzita olwaleero kubanga ekikka ekyabadde ejjo mu nnyumba kuba nadduseemu ejjo nensula mu luumu endala. Naye kati leero bwe ndabye nga bankubye nnyo emiggo nenzikiriza nengamba kale tuddeyo nga ndaba byonna kufa. Ne tukomawo ewaka tebalina gye bandazizza naye obwedda mbalaba nga banteeka ku kantu kalinga oba TV bwe katyo. Kati sibitegeera musajja wattu obwongo bukyankalanye. Badde nsaba onnyambe bambi. Nina emyezi 10 baguno gwa 10 guno badde nsaba onnyambe ssebo. Baŋŋamba nti oyamba abantu nyamba. I wish luli lwennaku. Omwana oyo ebigambo bye byamala okuddibwamu. Eno ye message gye yazza. I wish luli lwennakugambira liwaŋŋamba bino ebigambo singa wano navaawo dda. Naye walwawo wandekerera nnyo ssebo. Naye nga kyekyo kyenkugamba bwedda byenkugamba okuva ku makya byebyo. Kati gwe tunula kulaba mirambo oba mulambo oba simanyi baba banaaguleeta n'oguleeta noza bajja nakunsuula kasasiro. I wish luli lwennakugambira liwaŋŋamba bino ebigambo singa wano navaawo dda. Naye walwawo wandekerera nnyo ssebo. Naye nga kyekyo kyenkugamba bwedda byenkugamba okuva ku makya byebyo. Kati gwe tunula kulaba mirambo oba mulambo oba simanyi baba banaaguleeta n'oguleeta noza bajja nakunsuula kasasiro. Omuwala ono death certificate ye eyo ebifaananyi byebyo tambuza vidiyo eno etuuke ku famire ye. Bangi abadde bagamba teyafudde n'ebirala mumwewuliridde oyo muganda waffe. Kigambibwa okuba nti yejje mu bulamu bw'ensi nga bwe muwulira abalala bagamba bamutuze, so sirina bujulizi ku kyo naye mu bigambo bye byebyo bye yayogedde. Nsaba ontambulize vidiyo eno etuuke ku buli muntu yenna ate era n'okusaba naawe gwe omuwala akyali mu nnyumba ng'okyali mulamu. Okwetta leka kireme kubeera decision ya bizibu byo. Bannange twongere okugumiikirizaako. Ffe twavaayo nganze n'abalala bwe tuli mu kisinde kino okulaba nti tutaasa bannayuganda abafiira ku mawanga. Kutaasa bulamu bwammwe. Bw'ompeereza ka message n'endwawo kwanukula gumiikirizaamu. Okubonaabona si kwe kufa. Bannaye mugumiikirize. Olwaleero muganda waffe Keezi ayinza okuba yejje mu bulamu bw'ensi oba bamugjeemu tetuyinza kumanya. Naye nga mu bigambo by'omuwulidde bulungi byayogera agamba yatuuse ku ofiisi ne bamukuba emiggo mizibu n'aluuzinga hope. Naawe bw'otyo bw'oli toggwamu ssuubi ne bwe bakuggyako essimu toggwamu ssuubi. Essuubi kye kintu kyokka ky'oba osigaza wadde ng'ebirala byonna babikuggyeko. Manya at least beera ng'osaba ne bwe bakuggyako communication ne bwe bakuggalira ne bwe bakola ki manya nti akaseera kajja kutuuka at least empewo ejja kuyamba kubanga jo tebasobola kugiziyiza kutuuka wooli. Temuggwamu ssuubi kutuuka kulaba nti okukomya obulamu bwo kye kisembayo oba kyekyokusalawo mu buli kimu.
So nsaba muganda wange omule mirembe naye nga nvumirirwa nnyo ekikolwa eky'omuntu okutuuka okweteekamu omuguwa obanga muganda wange bwe yakoze koze ebigambo bye biwulirize bulungi. Ebigambo saagala kubeera mujajinzi. I wish luli lwe nakugambira liwaŋŋamba bino ebigambo singa wano navaawo dda naye walwawo wandekerera nnyo ssebo naye nga kyekyo kyenkugamba bwedda byenkugamba okuva ku makya byebyo kati gwe tunula kulaba mirambo oba mulambo oba simanyi baba banaaguleeta n'oguleeta ndooza bajja nakunsuula kasasiro. So baganda bange ekyokwejja mu bulamu bw'ensi leka kireme kubeera kirowoozo kyogwo muzimu gwagala kuzikiriza. Bw'ofuna ebizibu kakasa okulaba nti osaba ne bwe baba bakugyeko essimu ne bwe baba bakukoze biki ne bwe baba bakuggalidde ky'oba osigaza maviivi gonna kukkiriza ogenda kuyambibwa ogenda kusumululwa ogenda kuyitamu. Tolowoozanga ku kigambo kyakwejjawo okyayina emikisa egy'okubeerawo n'okuwangula obuzibu bw'olimu mikisa 100. Lwaki olowooza ku kusembayo? Okwejja mu bulamu bw'ensi si ye ansa y'ebizibu byo abanunuzi gye bali. Tuukirira Mr. Michael, tuukirira mukulu Kiganda, tuukirira abayamba abantu bangi bambasada Yasini n'abawala abalala abayamba bannayuganda bangi abannakyewa. Tusaba ne gavumenti ya Uganda eyongere ku bantu abayamba abantu, eyongere okuplantingawo abantu abayamba abantu awatali embassies eziteekeyo. Baganda baffe bafa lwakubulwa buyambi. Nti ampeereza ka message nganze Calvin Kayanja naye nange nina emirimu gyange, nina okunoonya amata g'abaana, nina okusooka okukola. Sikolera ku ssimu, si gwe mulimu gwange, ngikwatako mu free time. Naye oli bwaweereza ka message ku macanga ka emergency ne kamala essaawa 2 tekaddiddwamu n'agamba sikyalina ssuubi Calvin tanzizeemu. So tusaba gavumenti ya Uganda eteekewo abantu abayamba abantu, omuntu wasobola okudduukira mu budde. Tusaba ambasada Yasini, embassies muteekewo ennamba ezigondeza abantu nga ne bw'aba alina emergency abatuukako mangu ku buli lunaku lwonna. Baganda baffe bafa lwakubula ssuubi, beetuga olw'okuba nti balowooza nti basobola kuyambibwa, olw'okulowooza nti okwetta ye solution ebintu tebikyasoboka kati biganye. Baganda bange ne bwe binaaba biganye bitya naawe oyinza okuba nga oli mu mbeera omuwala ono gye yabaddemu. Bakuziza ku office bakkubye tokyalina decision, wadduka ku mapoliisi tokyalina decision yonna okuleka okubeera ewa boosi wo n'ennyumba yennyini ekubonyaabonya wagikoowadda. Tolowooza ku kyakwetta, fukamira ku maviivi go, saba abayambi tujja kununula. Katonda ajja kusindikira abayambi bajja kununula. Saba ne bwe bakujjako buli kimu kyonna sigala ng'oyogera ne Katonda ye tebasobola kumujja woli. Nsaba omwoyo gwa muganda wange ono guwummule mirembe. Tambuza vidiyo eno etuuke ku buli muntu yenna abeere kyakulabirako ate tusabire ne famire ye.